Nkwanirizaako ogwe munnange akyagyekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno okwekwaffe ekabanda musoke owennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Olunaku nno olwaleero nkuleetedde abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Septemba oba Omuganda gwe yatuuma Mutunda guyite ogw'omwenda. Munnange nno abantu abazaalibwa mu mwezi guno batera nnyo okukwata n'okwogera obulungi. Ennimi zibaba bayize. Abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Mutunda. Abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Mutunda obunyonyogeze balina bungi ddala. Babeera n'ekitone mu bye bakola. Basaasira nnyo abalala ate babeera n'obwagazi bungi. Abantu abazaalibwa mwezi gw'omwenda Septemba oba guyite Mutunda mbuno batera okuba abanafu era baba n'olulembe. Abantu abazaalibwa mwezi gw'omwenda Septemba oba Mutunda abange ebyo nno bye bikwata ku bantu abazaalibwa mu mwezi ogwo Septemba Mutunda oba guyite ogw'omwenda. Ayi Katonda kuuma Namulondo.